Twege TV nkwaniriza nnyo webale okutwegattako webale okusubscribinga namba eyongerako buli lunaku naye n'abatalina batubagamba nti musubscribinge genda ku YouTube genda ku kigambo subscribe nyigako kasitola bege tuwandiika 2 ne enega ojja kuba omaze okutwegattako nyigane ku kade bwonyiga ku kade kiba kitegeeza ofuna updates zonna amawulire gonna ne program ezisinga okubeera ez'omulembe kakati no tuli kuki tuli mu programu yaffe ekinanjo kyankimize ku mulundi guno tukomezaawo Haji Juma ye Ssentebe waba veteran tuli ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga sebo mwe mwazirwanako kati ensonga zetwogerako zammwe bannansi ku lumu musobola zitegeera mutabani omukulembeze w'eggwanga yatongozza kibintu tukiyite kibiina kikyali kisinde ekyo katukiyitire ddala kibiina Haji bitegeeza kibino gwe mukugu waffe mu nsonga zino Bege TV neyanziza erinnya nze retired Lieutenant Wasswa Juma nze chairman wa bazirwaaako mu National Unity Platform. Ombuzize kibuuzo n'ekyo kiri technical naye kankiddemu nga bwe ntegeera engeri gye ndudde nnyo mu system. Eyo pressure group si esoose mu Uganda. Pressure group zize zibaawo ate ojja kwegendereza nnyo kijje konzo olwaleero ti pressure group ezo zijja nnyo nga tunaatera okulonda ng'ekisanja kinaatera okuggwako. Opposition gyennimu emabegako naye yali ekikola ndowooza pressure groups waziraba ne people power yaleeta NUP okubeera nga yanjawulo ndowooza nayo bwete bwe yatandika. Nze salabyemu kipya kubanga badzeemu buzzi okujjako n'ekyokubiri salabyewo feesi mpya okujjako abantu abapya be nalabye mu kisinde ekintu kyenalabyemu abantu abapya be nalabyeyo kkiriza mbakunnyonnyole ye Lwanga Jime member wa parliament owa Njeru municipality owa National Unity Platform oyo mupya ne Kagabo MP we Bukoto naye oyo be bapya be nalabye mu kisinde ekyo naye abasigadde toina kyogenda kubaŋŋambako kuba bonna mbamanyi ogende ku Mike Mukula ebizibu bye mubimanyi oyo mupya nga mumanyi ne isitole we sente za gavi yasibirako neruzira oyo mupya alina isitole we ali omuwandiike bwe tugenda ku Mawanda MP we Ishakeyo oyo mupya nga naye muwulira mu sikandozi za sente za cooperative societies oyo mupya bwe tugenda ku Gasumba eyali yefudde minister w'ekisikirize oyo mupya wamulabako ne ku mpingu sikiri kakati nze Kayihura mupya oyo yali ayagala okujjako mukama hawe nga akozesa olukujjukujju kakati nze ndaba enkumbi bakyusiza muyini naye enkumbi yasigadde yemu era nze nkakasa bannayuganda n'abatulaba nti atyo tekirina kigenda kututwala era kiri kimu kyokka tulemere ku mulamwa gwa National Unity Platform okubanga ye kyekibiina kikyali ku mulamwa ogwagala enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe Uganda. Balwanyi bannonga nadduli bakayindo tafire ekintu bakikuyemu ebituli anti nange ndaba ko ntandikidde nga bagamba nti gano bali ku Maria Nsimbi olowooza mu abanupu musigaddewo abaana tebagenda bayisaako eggaali ate baani abagenda tuyisaako eggaali kati gwoba olaba nga entugga edduka mu kibira mu National Park wagimanya entugga kyekino ekisolo ekirina ensinga empanvu bweti era yo bweba erya ku muti kati bebaffe kakati bwolaba nga entugga edduka mu Game Park kati akawe oba okyalinda ki fe entugga z'ebyobufuzi kati naddala ba historical fa baleta government eneri mbuyinza tewakyali kipya kye batugamba government yamwe tebaji batuteeka olowooza abaana erwa eri wadde gye wavaamu si yaffe tukyagikubadde wagirwanirira eyo gavumenti ya Museveni ng'omuntu kubanga ate ffe twalibadde tweyagala tugamba nti yaffe naye ate abagireeta tuli bali bw'otunulira abazirwanako saawa eno nomala oba meetinga oyinza okulabye boogera n'okanga naye ate era mubiraba naddala mwe bannamawulire mubiwulira n'okubiwulira
okitegedde tiwaliwo yazirwanako yenna ali mu celebration yasanyuka nti ekintu kye twaleeta newankubadde waliwo ebitatambula bulungi naye at least wano tewaliwo ango yonna esaaga nti baveterani n'abazirwanako bonna ab'ensiko naddala bakadoogo manyi bakadoogo bannoma kuba nze nali omu kubo era jjo nagenze nentekayo ka vidiyo nga tuli wano nakasero ku birthday ya Jeno Muhoozi oyo mutabani wa Museveni nga tuli awo tulinga obwana tutetumanya kimanyi batuwa bukeeki tulinga twakola nga ba ushers ku mukolo ogwo okitegedde kakati bw'otunuulira bye tuliko naye saawe gwali omuwulireko ng'ayogerako ku bakadoogo kuba tebamanyi yatulabanga bulabi twajja na kitaawe kati oba yali atumanyi naye yatusuula ebbali kati osuubira ono eyalaba obulabi nga tuzze yali simanyi London simanyi yaliwa najja yenkusoma kati saawa eno jeno biki byogenda omubuulira era bizibu ki era naku ki bannayuganda bamanyi abalina okubonaabona nga era nze nsuubira nti ekyo kisinde kyabwe mpozi kigenda kwongera bubbi mu ggwanga naye tekirina makulu tekirina kigendererwa okukibuzaabuza bubuzaabuza bagambye abasooka kyabwe kya NRM ate bwe nawuliddeko omwogezi waabwe ono mulindwa nga naate agamba mbu ekyo si kyaffe naye bwe kinaba kikkiriza okukola naffe MOU tujja kukikiriza tutambule nakyo kati ani alimba ani kyova olaba bali baagala buyinza ate mwe mulemedde mu buyinza muneegatta mutya baani abalemedde buyinza bali abalemedde mu buyinza ab'NRM ate fe aba National Unity Platform tubaagala bonna bakuba bajjawo. You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Koloza senga obukoddo tebuli olaba buli tuba tugenda okola omukolo ku kitebe wali ku kavuli olaba ndowooza enguudo bwe bazisiba tulina plan B tetusobola kujuwa bannamawule mujja gisaasaanya. Nadduli yagambye kyekiseera Museveni ayite balwanyi banne bannamukadde banne muteese ebyo byo Nadduli yabyogera dda musajja watu n'atuuka n'okulitayalinga ng'akyabyogera yali minisita akola kuno naguli semanyi Sebaggala yagamba wa Fort Potro naye yatuuka kubuvaako nga musajja watu ne bwabyogera tebikola ki yesimanyi ku kagambo kanake akasaka akantu ako kakulu nnyo okufe bannansiko naye abantu tebakategeera kayina message yikaali kafulumya naddala President Museveni oyo yali badde akkiriza najjukira akasaka kuba ffe twali baana bato naye nga Nadduli abo be bamutembeeta era be batudirectinga nga tukole tuti tutuuse okukula ne tutandika okutegeera omusajja yalema kakati tewaliwo kijja mutabani na mwana ojjako mpozi kye nawuliddeko nga mulindwa oyo omwogezi wa NRM Rogers agamba mbu bw'oba oyagala omwana mbu yagala ne taata bw'oba oyagala taata yagala n'omwana bannange bwafuka bwakikabaka bwa Buganda ffe tulina Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi gyali atudde ku Namulondo oyo ye yatakuganyizibwa yatayogerwako bwera buulira amannya ge nantawetwa nantagambwako nantaboggolerwa ebigambo bingi nnyo bitukozesa ku kigambo kya Ssaabasajja Kabaka kakati buno obukulembeze bw'eggwanga si bwa Kabaka nti tujjeko omutabani simanyi tujjeko otaata tuleete omutabani kati gwe yazirwanako esebo yakube mundu luweero kinana mwena ze nayingirira owulira otya essaawa eno nga Muhoozi agamba nti ekintu nze nkisobola anti okweyagaliza sunna ffe ng'abasiraamu naye oyinza okweyagaliza ala n'agamba no wadde weeyagaliza naye embeera eri bweti ffe tetujja kukkiriza kati bw'otunuulira bannayuganda engeri gye tubodde babonaabonamu
naddala bali wansi ku ground mu byalo esaawa eno okugamba nze nkisobola nga ne taata we yali mu nsiko ne banno bane yabasuula ebbali kati gwataaliyo ogenda kusobola ki kyova olaba genotafiire yabyogedde mugenderere nga abantu abo abakulu bye boogera lwakuba abamu katonda pulezidenti yabakangakanga n'abajjamu amannyo nga Sejjusa Sejjusa baali badde boogera ebigambo ate baali babyogera naye buli bwobyogera nga bakunyiga naye nze neewaayo okufiirira abazirwanako ne bakadoogo embeera gye balimu kyova olaba nasala eddiiro nengenda mu national platform kubanga yandaga manifesto yaayo nga ekigambo ky'abazirwanako kitunuulira nnyo kubanga bw'otunuulira wano mu Uganda we tuli tewaliwo kyalo kitaavaamu mulwanyi okitegedde kati abantu balina history y'abalwana abaleeta gavumenti eno bagituna ne bagamba olaba abalwana ne bagireeta bwe bati bwe bayisibwa kakati kiki kibagenda okuzzaako ekirala kati nga General Muhoozi mutabani wa Museveni wa President Museveni agenda kwongerako kitaata we kimulemye bave batuviire nabo bave mu ggwanga lyabwe baddeyo wabwe lwaki tulabalonda ente zaabwe Uganda naye etambule n'abantu abalala tewaliwo kipya kibagenda tuwa tikiriwo abantu bakulira ngoyogera ebyo bajja balowooza oyogeza njala sirina njala era ndowooza n'abandaba ku Big TV balaba omanyi siri ayolesa mubiri bwondaba olaba nasuza enjala bw'oba otunula naddala abali eyo abalaba bamukula babeera eri bonga bakati abo bawujja busepiti kwongera kubba za gavi ate naye tubalaba tetujja bakkiza nkumenyedde abantu abo bonna basatu ate nga n'abalala gye bali nkugambye abapya bali babiri abayingidde mu kyekisinde kagabo ne Lwanga Jime naye abalala bonna abantu bano akakodiyo kike bakozesezza tulaba minisita omusajja minisita mu gavumenti eri mu buyinza ate awagira omuntu ayagala ate okujjako gavumenti oba ayagala okutwala obuyinza bwa gavumenti abo baminisita nabo babala kati omanyi waliyo lisafu ejja omanyi omwana w'oli asobola okukuba akasimu namugamba taata ono tomugira bwalaba nga alinga amuwulirira tebagendayo lwakwagala bagendayo kudifendinga bufo bwabwe bwe balina obwo okitegedde oza baleme kubuzaabuza ggwanga Muhoozi akoze bino byonna tetunalaba kamugamba nti kyokola kikyamu poliisi tevaayo kati mwe nga National Unity Platform gwe Ssaabaduumizi w'eggye eryo katukitwale bwe tuti mugenda kukola muti kubanga Nadduli yagambye nti singa abadde wa National Unity Platform singa tebannamukwata otyo anti kakati tugezezzaako naddala bw'olemererwa amaanyi ogenda mu mateeka kati nga National Unity Platform omulamwa gwe tuliko ebintu twagala kubiteeka mu mateeka kubanga amazima gali nti jeno nga tali tayalinga nga mu magye tasobola kukola kibiina kya byabufuzi tasobola nakwogera ku byabufuzi era nekyamuyamba lwakuba mu first son senga yali mulala wano walaba Mukundi kye baamukola ng'ayogeddeko bwogezi yalina ku lediyo oba ku TV yayogerako bwogezi katono naye olwokuba yitayalingira baamusiba emyaka etano bamutwala mu Fort Maso edi tumwine naye bamugambako nti sebo sigwe mwogezi wa ate sigwe mwogezi w'eggye kakati twagala gavumenti etayawula muntu ebyana n'abaana gavumenti ya National Unity Platform bweneebeeze nze ndaba eri ku mulamwa kubanga nze sisobola kukola kintu kyendaba nga kisobola okuva ku mulamwa olw'ensonga bwe nasoma ku manifesto ne constitution ya National Unity Platform natunuulira ebintu ebiri muli nga bisobola okubbulula eggwanga lino kulijja kuba bamusibira mu bbwa abatulimba ne batukozesa nga bwe twali abaana abato oluvannyuma ate ne batwefuulira abazirwanako muyina nteekateeka kyekintu abaana bakitu mukaddiye nokka kituufu naye ate toyinza kuyigiriza jjajjaawo kulya magi tosobola bwekuba kulya gwotandikire bwaba teyagalya mubuto taligalira ddala kakati abo bali mu celebration zaabwe bali mu kulimbalimba bali mu kuza birthday zaabwe naye bwe tunatuuka wali ku active service yennyini ojja kulaba ekinava mu mpale y'ebiraka